Abatuuze beekulumuludde okweyiwa ku Lutikko e Bugembe mu kibuga Jinja okwerolera omuvubuka eyawula mpya akasolya ka Lutikko n'alemererwa okukka. Bino byabaddewo akawungeezi k'eggulo. Omuvubuka ono ategeerekese nga Stewart Mutebe kigambibwa nti yasoose kugamba bazadde be nga bwe waliwo omuntu amugoba nabo kwe kumulagira agende ku Lutikko bamusabire. Bisawo nga ado ibiri yatandika okuba nga ali kufuna omutwe ositi mutereevu. Yatandika okuyuza empapula, yatandika okuba mukaerewo nti eri abantu abali kuuminga ati mukaerewo n'okumukoba nti jja ku kanisa osabe. Kyokka olwatuuse ku kanisa Mutebi yasazeewo kulinnya waggulu ku kasolya kaayo. Kyeganondera mu kyo kayo ky'okuyingira anine waggulu ku kanisa. So kitwidi kyene oba omutwe timutereevu bulungi okuba nti atuuse mu mbeera efaana oti neeyo. Abatuuze bategeeza nga basoose okulowooza nti aleetedde kugirongoosa waggulu ng'ayoza amategula. Nti aniinye kola ki kulongoosa waigulu kozi mu mulimu akola ki akatonda lwakoba nti yasoma bwekini yaki obumuninisiza waigulu okuba nga akola ki alongoosa kubabakoba nti kaalema abazungu okola ki okalongoosa. Abamu ku bo bagamba nti ono alina ekizibu ku bwongo. Omuvubuka ono okulina waigulu kitegeeza nti eiza waliwo okunigirizibwa mu bulamu bwe alina obuzibu alina bwo oba financial embeera nga tinungi. Abantu tuyimbe kyokka nga wayisa akaseera yagezezzaako okukka wansi wabula n'alemererwa. Poliisi Nzinyamooto yayanguye okutuuka okuyamba omuvubuka ono naye nga nabo basanze akaseera akazibu okumukkirizisa okuvaayo. Bwe batyo bamuteereddewo eddaala ne bamuperereza okukka. Poliisi yagezezzaako okumukwata okunnyonnyola ekyamulinnyisizza waggulu kasolya abatuuze ne bagiremesa.